nina nyike n'obulumi n'ennaku ku mutima mbadde ndabaka n'akasajja ak'ekibuno ekyakaboole ekitulika amannyo nga kadde kwogera facts kabadde kwogera facts nga ntuufu kadde kagamba nti mu respectinge bamanagers baba abantu nti mu respectinge abantu ababatera utawula abantu abalina gye babajja abantu abakoze batayugeti nejijukira bwe navuga omuzini ogwo gutwala mu ekisozi ne gutuuka ne guswala swala ensi n'egwerabira nga akakasajja nani kaleka ekisozi nenga omuntu ayagala kanyiga n'odi ne yanegaya n'enkaza mu motoka yange saawa wokka akasajja ako baakasiba ndayira katonda ali mugu ate nze monda bakatonda nkolera ebyamagero akasajja ako baakasiba kalimu yasooka okasiba omusajja alateeka bidongo yali agenda kusiba gravity era gravity nze namuwa ssente kalimu yakatimba eyo kayunga tekayimba ne bakuba ebintu omusajja mwana n'akatimba akakatulika akakayina kaboole mukamanya akakatuya n'amannyo basi bakasajja ako nga tekayina wadde bulazo oba sister even a friend asuza milioni ennyo bbiri ne bakateekaawo ekibuye nakwata my cash money I remember nakwata sente nolo lukazi lwe lwajje wanga ne lufukamya ne lugwa ebigonga 5 ololaba nemba kwatira sente nenkajja mu komera nga talina wadde mukwano gwe gwasa ndaira katonda ali mugulu naye ebintu emuntu jabbiwoza wa Allah tujitulimina maaso ga katonda bwe tuti ne tumufesinga ne tumugamba yasale nga tetwogere na kigambo ye katonda agambe nti kino na kino na kino na kino okitegeera so tulina obulumi ku bantu abamu ngabo abadde ayogera mazima naye nga lwaki nvuddeyo njogere era in fact olunaku lwaleero nyombye ne manager Robert wasula motors Robert wasula motors lekerawo okumpitira abantu lekerawo okutuuza abantu abanoonya I'm so tired nakowa abantu man lekerawo okuntuliza abantu abebizibu abantu abajja okunsabiriza abantu I'm so tired I'm very tired nina pain nina obulumi n'amaziga ku mutima agakulukuta agatasobola kala kati olwo abantu betuyambe ne batwefuulira abantu batufunidde business ne batufuukira ekizibu abantu batusembeza ne batulyamu enkwe abantu batusuzizza ne tusyalinga ne nikas ne batufuukira ebyambika omukazi oyo w'amannya amangi agagereko oyo weddagala ensansa mu mutwe bwato bwe yajja kusula moto ng'agenda kujjamu akabuto oyo yayita nalo nga tazaalanga na ku bikune embe 2 tazaalanga wadde ku bikere 2 wadde ensiriŋŋanya 2 oyo masikini ayina abaana 10 abaana be bonna babbi babakuba batambula babakuba bamalaya betunda obusolo bwabasalasala abamu batwalako ne Sudan abala Freddy babbi bali kuno ku Makinde bagenda babakuba bala bazoliga ayina abaana abakulu abamusinga n'emyaka kakazi mukalabirawo ye Fulanti mukomusajja tafumbirwangako tafunanga na kumukisa gusulako na musajja wadde okusulako no musajja gwe alinga asuzeko na yali aizoniti yali amuseno mutta yamwekwanira namwe wasiza namugula ne motoka sande yetu namwe yazigulya mu motoka nene motoka bamuwaluliramu ne bamujjamu ne bakasoka ekyonzire kinene kyawanga awo ensambi abo kwa nze nakalonda bana nga bakatomedde olukazi lwajja kusula moto nga luganda kujjamu akabuto tamanyi tata wa lubuto bagende gune doni Asia ne bamala emyezi n'emyezi nga nekyo kwata bakina mubanonya Jerusalem Salim balaga mbwa mutwala wa Salim Salim buli muntu yali asobola okwebaka ku bantu abo yabebaka ko nga banonya kyakulya bebaka ku lukazi olwo nga ayina okuwaayo ekiwanga abafune okuswa n'okulya nafuna olubuto nga tamanyi yalugabira abasajja 4 bonna bakola deni enga tekwita tawa mwana bwe kajja nga kagala kujja muto nakagamba tojja mu lubuto tuula wana nenkateka ku pelolo ey'emmere nenkatekako nakavugira emmere Allahu akbar singa na wakakaza ko butwa mutulese emitima egigamba nti singa nakuwa butwa ne bakavugirange emmere nina ebintu bitasobola kumva ku mutima kuba obulumi obundiko bwa serious nateka ko Yuda nakavugirange emmere okuva ewalule ku paka last nga tekalina na ntobe sobola kwegulya emmere yasiba nga atamane lwala olukulu nga nalondo lisa final channel yanjanga ko interview Karvi omusajja yogo baita Captain Music yanjanga ko interview bazane adja kikozinga njako interview nga tebakagala ngamba obana akantu nawe twagala nga amatula wano oyogere wamasembera wano oyogere nze namuyigiza n'okutula mu kamera boogera mu kamera sina kye nali mukoze simwewolangako siberangako buwe even ne ka business ka atandika ko munana nsize nakamuyigiriza walinga ko imbeka nze nakateeka wone buwala jinga 10 n'obu
nga mwego bako kutulange wange kuduka nga bunaku mwe mitwale enena fe tukola sente mani ze nakola ngolusa akakadde kamu n'ekitundu mu taxes nga nagula tenda ze nagula tenda za taxes tenda za taxi nekakera wange nekatwa nekalya nekagaya abantu kankyasa ne mukwano gwange omukyala bamuyita Jackie Kizito yali wakadongo kamu kake flambo kakadongo kamu nekayimbanga nako kaberamu ne bakazina buli kayina buli kirwadde ekikulu ako kayina buli kirwadde ako kemula bakanywedde kanywedde obudomola bwe mutamanyikala kasaba na babantu akakazi kavayo nekatandika okuvuma mbu kafuna erinnya nekalemezaamu nno nekanjogerako ebigambo nekanfukire lumbulege nekawanika amannyo nekatandika nokukola nekateeka eddagala ensansa muto Allah Mungu bana Allahu Akbar Katonda ali mu ggulu ono obuntu omukyetagana obukuba balayi natunuulira akakazi nga kanfukidde ekizibu omukazi oyo ne gyaswa tewatuukawo mmotoka okumala tewatuukawo mmotoka sigendangawo naye bakakwatira mu ddwaliro ku Kyebusabala we kazaalira bankubira bukubiza essimu n'empeereza ssente mu ddwaliro wali Busabala nothing kali ku mwala tewatuukawo na pikipiki kagamba abantu mbunkagoberera nkatte kakanonya likes olowooza olimu olutaki gwe masikini ya Mungu olimu empi mmeka owetaga kuteekebwamu ssente mmeka gwe sente mmeka just how much money zesina zasobola okuteekamu ekyennaku bekakusanga nga keeginisa nga kabeera very humble nga kefula nga kawanika agamanya ageweeka agamangi mwe tulina obulumi n'obusungu nga bwaddala maani muve ku bya TikTok bemugamba nti bino bya TikTok bino byakusaaga bino si byakusaagamu tulina obusungu ku bantu omuntu ojakera ku makya oyimuke nga toyimuka nga tosobola kuyimuka watambula ku buli musawo nga wefula mbu otamane Doniasia naye ng'ologa Doniasia wako yakulema kusobola n'omutwala era akayina omuyingiza nga mu majini eyo mbasajja gye muli abafu naye naakulemerera kuba naye tisali si mmere n'oddamu n'otambula mbu olumbeeze omanyi gwe ondogo omanyi ebbanga limmaze gwe omanyi Yesu gwe nnina gwe omanyi osobola okundoga gwe nze omuntu esawe nabbi Samuel kakando osobola okundoga omanyi osobola gweomanyi abandoze ne banvaako nze omuntu yasabira man of God nabbi Samuel kakando osobola okunnema osobola okundoga gwe onsobola omanyi gwe osobola okunsuula osobola okunsetula gwe mu kifo nga saagadde kuvaamu just yabeera calling from God nze tewaliwo nali nsabe mulimu ne wa president Museveni tewali yantwalayo yali kolo ya president direct to me gomanyi kitegeeza omuntu okunnenoonyeza mu bantu mwekamba buulira ekintu kimu muve ku bantu akakazi ako n'akaana ke nabuteeka mu ssente zange nenkagwembejja sirerabeyo kafumbirwa Kodomali sirimu n'amuluma nabasanga mu nnyumba ng'alinga ebbanga ng'evvu ng'ali ku mukeka akaze bw'ati MC Nkodo nga bamwokera ensigo za ffene nemukwata nemutwala ewa Dr. Kaswe ne bamusiba yingini ku ssente zange kayina nga kaswa n'omulambo mu nnyumba ko kemulaba sirimu yabawunya ne batuuka okuwunya nga bawunya kivundu nga ne waggula nnyumba yawe kate ne bawunya ekivundu nga bavamu n'envuyo mwefe tuyise mu bintu omukazi oyagenda ne yeetunda Malaysia mu babangaali n'akomawo ng'avunze ate yasooka genda Juba eyeggulu gye bagendanga e Sudan ne batugamba mbu bagenze bweru bagenda omuwala omwana yafa bamuyitanga Jeni yandekera n'omwana naako ne kagenderako Juba gye basookera okugenda Juba eyo ne bagamba nga mbu bali bweru ne beetunda obusobo ne buvunda ne buggwawo ne kajja nenkajanjaba ne kawona ne kagenda mu babangaali nina obuvideo wanga kampeeza obwo busajja obwo bumpi obweru obulina amannyo agaatalagga
ne bakazina ne bakakunkumulako kemulaba bwe basoka okole bibibere tunabitegeera ani agament nze njagala bannange mmwe muve ku bintu byemulowooza mbu bano boogeramu bwogezi ffe tulina obulumi obwaddala ffe tulina obusungu obwaddala ku bantu obwa siriyasi nze nina obulumi ku mitima gwange nga bwaddala ffe tutuusa okwekyawa n'okukyawa abantu buli muntu gw'oyambe tolina kyomufunyemu okuleka okusasula bubi awo wenjija ku video y'ono omwana omulenzi tunulidde omulenzi ng'ayagala kwetuga ng'ayagala kukaaba naye nga Bruno Kalumya amannyo asinzidde n'okuyimaayimye agamba nga omuvubuka bayagala okwetaba looya basayininge kye kitaliwo basayininge kiwamanya ki gwe wamanya ki kumwe nani yali asobola okusembera atengetenge bwa yafanana mwamulabanga bulabi ku video n'akanula amaaso ng'olabanga ekyokoola ekyonziira ng'omulabanga sitaani ng'olabanga ejjini olwasobola nakusemberera kumwe nani yali asobola okusemberera omwana oyo nalya naye n'anywa naye ku kikopo kye oba nalya naye emmere oba namutwala mu baana banne kumwena even tata woyo omwana alina amannyo bwe gati oyo omusajja neiba wange eri emunyonyo nina kalina gyenzimbe ye munyonyo nina kalina yo gyenzimbe ye munyonyo naye kalina yo lwakuba nti nkazimbidde my first kalina ya myaka obanga emeka ngizimbidde ebbanga nga just my first house yali kalina era my dream yali kalina lwakuba nagijjako olwo n'enzimba zino ze nali njagala okusooka omusajja oyo neiba wange baasalanga nga bayita bwawo ffe tuli eno munyonyo bo bali saidi zaawa waliwo ekitwawula bakkira ne basala naye bayitawe wange wennyini kusomera bayita munyonyo parent asobola okugendayo awo waali ne Franka gye waabeera tuli waawo yo bano baani awo neiba nga yali Franka gye nani munyonyo parent esomero we liri awo mumanyiiwo omusajja oyo yajja n'aŋŋamba ebintu bya tengetenge n'aŋŋamba manager abba omwana wange yali amubba namukoowa mayiko namumujjako nemuga mwana amujjako kati omuteekawa nti namuwa bulaza we nemugamba iyi bulaza we abimanyi bino bya industry bya firudi nti yabimanyi naye njagala mumujjako si ezo pages ezo ze bayombera n'aŋŋamba n'oyo omulenzi oyo ani oyo omulala azina yoba yani oyo yoba yani oyo ye kakima yani oyo omulenzi wembule alidde mwana wange sente omwana nga amulidde mu sente katalaba naffe twegomba okuzimanga kalina eyiyo era namusanga atandise kalina nga ngamba tengetenga azimba kalina njagala mbabuulire olwaleero mmwe Bruno okosanyizaawo tengetenga olwakwagala ebyenfuna Bruno wagwana ofuna mu humanity nabagamba ebintu bisatu bitambulira wamu humanity reality ne real life go back to your life wali osobola okubeera n'omwana oyo gwe nga twasobola muvumbula wali osobola n'omuteeka ku page nze nalaba nga kiripu yoyo omwana nenjjako essimu nga ntya bwe nti nenjijjako essimu era nga simanyi n'omwana oyo nti abeera mu Uganda nga mwenna omwana oyo mumutya omwana oyo Michael n'abeera n'omwana oyo nga alina amannyo we gati alina amaaso we gati omwana oyo n'asalawo n'abeera n'omwana oyo taata w'omwana oyo yali tayagala na mwana oyo ng'omwana oyo azanyira awo embagambe waffe waliwo omwala omunene ennyo omugo ogutwawula nabo kati bwe gutwawula ewaabwe waliwo akantu akalinga katogotogo waliwo amazzi babeera mu mazzi omwo ne banaabira omwo ne babeera omwo ng'abawuga nga taata w'omwana oyo tayagala kaana ako ng'alinga yazaala ekyokoola ng'alinga alaba ekyonziira nga tasuubira nti walibawo n'olunaku n'olumu omwana oyo lwalibeeramu ak'obuntu oba lwalimwetera wadde ekikopo ky'obujju ewaka waabwe nga ne mu baana baalinamu essuubi oyo taliimu ng'era mubalanga loosi ye kennyini ng'alaba yazaala ekyonziira oyo omusajja oyo abasajja basaza ku byalo bano abenjeera obwenjezi omulira Michael n'akwata omwana Michael n'aggulawo page Michael n'azimba omukutu
Gwe gw'omugamba aweeyo. Bunoke. Omanyi obulumi bw'okuzimba page n'okuwaayo emikutu. Gwe bw'omugamba akwata aweeyo. Bantu mmwe mutaddeko abantu damages ku mitima maani. Mwazimba akabondo kamwe akokusabiza n'okubba gwe ne sira price. Mwefula nti musaba buyambi. Nzo unakusira price oradduka n'agenda kwakera awusinga yagaana okugenda ekisozimba okubeera ne Museveni mu biki? Mu Jazzy with Jajja. Naye ssente bwe zajja just yali transport. Abo nno yagamba mbu agenze kana kakaza kalinga endeku kana mbu yagenda take kusuubula. Oyo maskini ya Mungu. Bebasooka kwakera awusi ku makyo kuona transport wakakadde. Mwabagebera abantu obuyambi. Fere sali nya nayo. Naye nalinga nga bankubira. Bannaye bane bebasosa bali bajjudde wano. Abatagenda kisozi. Ate bebasooka ku listi y'okusaba kakadde. Mwe muwa abantu obuyambi. Mwakola kampani kammwe. Akasabiriza essente ne mwe mutwana nyingi. Mwafatule so boda boda tumusabira buyambi simanyi twese omukazi twese omulwadde webizimba owebibumba mu nyuma simanyi owaki gwe bagobe mu nyumba ensi yonna eyina ebizibu nebe musaba yina ebizibu byabwe muyigo okufeesinga iyo ebizibu byammwe mulekerawo okwemalamu essuubi abantu bemunoonyamu essuubi nabo balina gye balisuubira abantu bemusabiriza nga buli nnaku gwe n'owinda pejja okusabirizaako bantu nabo balina gye basabiriza. Singa nno musabiza mu mutima mulungi nga musabiza kuyamba bantu abo. Wano twatwala omwana gwe bayita omwana yali ankolamu emmese ku mwennaani amumanyi ng'akwata kapa n'emmese simanyi n'akola ate n'anfuula bwakiki bamuyitanga ani muvuka bamuyitanga batte bannange ewa mama Fina abaana bajja mujjukira wano bamuyitanga ani omwana oyo Benson. Thank you so much people. Omwana bamuyitanga Benson twagenda wa mama Fina. Mama Fina ne mugamba sina buzibu na mwana oyo. Era simugana kunkola mu content wabanga nga gwali yako. Naye okunkwatanga emmese n'akwata kapa n'agifula fulu figa. Naye simuyinako buzibu era mukama singa mwe banafunayo kasene mama n'omuwayo kusene. Mama Fina yakwata sente oba milioni zali 5 oba 10. Milioni 5. N'azimuwa. Omwana sente bazimujjirako bamuwako milioni ejo yo musajja wakawata kamutukene mu kabina 1M. Mugenderera abantu abefula mbu basabira abantu obuyambi. Benson bamuwako 1M. Gana gasajja gasedume gana gefula mbuga bat yatwala 4 million. Gwe wawadde sente nasigaza kakadde kamu. Beba abantu mutambulira mu abefula mbu bayamba mbu basabira abantu obuyambi. The end of the day gwe yawayo ombuliyambi labo muntu akula kwa ntavaayo oloza sente yazirya. Kumbe one yefula mbu asabira abantu obuyambi. Yefula mbu asonda sente zonna yazeekomya. Era oyo omuvuka Benson yawunzika afeerinze ng'agenze eyo bayitayo Woima Road bayitayo batya namusera kwegamba yafuna shock ku 5 million okubanga asigazako 1M. Oyo musajja sente yazimujjako bwetwi mumusaga n'ensi mumusaga n'abantu. Mbobanga oyagala okuyamba omuntu ba kusupporting omuntu kwata nalaye munyagwanga ayagala kusupportinga sawa kwata simu ya sawa omutereko sente oba ya kitaawe kuba agambye ayagala supportinga sawa na kitaawe okusinga ozuwa bali abategesa abatamusasula na musasula onana okunzika nga tebamusasudde wadde nga bali mu bisitanti byabwe. Sente ziweshawa abantu abo befuula mbu basabira abantu obuyambi ne mukuŋŋaanya sente kwa milioni nga 10 milioni 8 gwe musondedde n'afuna mitwalo 5 omulaba akyawumpugume wallanga asabiriza wallanga asaba wallanga asaba kumbe sente ze mwamusonde ati yazifuna be bantu abo wawona owulirako obulumi n'owawabira kampani nambo bayali yache be wayimba nge bitanyuma omanyi walemera mbwa upcoming wagana wakona gwe Bruno ke n'owawabira kampani nambo bayali yabache gye mwalimu owulira lwaki lwa bulumi tiwazimba page simanyi bitye biki bota wulidde bulumi mwana no Michael yajja mwana ono nazimba page ku simu ye nakola buli kimu nataginga nga abagagga nanonyanga sente
basobole okubeerawo. Yeto mutunuliddeko muvubuka naye muto wabula oyagadde asigalawo mu bulumi ng'asigadde ayenjeera. Njagala mwenna abeepanka wano mu managingeko ku ttengetenge ng'alina ekitaawe mutegeere oba nga ne muganda tamusobola mulema. Taata wa ttengetenge yafuuka ekizibu, yafuuka ekyokola. Era neewunyiza omusajja omulaba ku social media atamumanyi amulabira ewala mu distance. Njagala Mukama amukuweeko omusemberere, njagala osayininge. Mubadde mukimanyi nti Seeka Yasini yali yeewaddeyo okuweerera ttengetenge era yamuweerera. Seeka Yasini wa Amu Enterprises ne taata yajja bamuweerere. Taata yajja bamuweerere. Yasini Seeka Yasini wa Amu Enterprises yali yeewaddeyo okuweerera omwana oyo. Era oyo omwana nono obuyambi bwa Yasini anona ssente buli kimu akifuna. Bamwagala nnyo kwa mwana musiraamu, bamwagala nnyo ku mwana kuba mwana ali awo, bamulabanga ngoba ekiki ne bamwagala nga abayita muwembule n'oyo manager. Lwaki tosiima ku bantu abasobodde okusakira omwana wo okumusuuteka ku mikwano ng'egyo? Noono yafuuka kizibu eri mwana. Omwana gy'asabiriza naye gy'akera gy'asabiriza. Oyo omusajja gwe mulaba tayina mulimu wadde ogulonda obucupa wadde ogw'akasuku gwafunye ogw'ambassador of the bottle tagulina. Wabula ayagala anywe ku mwana, ayonka omwana akapama, amuyonka akabina, amuyonka omutwe, amuyonka minaga amasa gagunuka. Bwe bafuna mission egenda mu abasajja b'amasimu, tosobola kuŋŋamba nti oyo omwana talina simu. Mwenna mutegeera bulungi. Mumanya abalongo ba twins abalina amasimu mu Dubai. Tosobola kuŋŋamba nti oyo omwana talina simu ng'alina connection n'abo basajja ne batamuwa simu. Nga agenda n'akolera emmiliyoni ezisuka mu 23 ng'alinga na brand ambassador w'amasimu ago. Era n'otanga nti tebamuwayo wadde essimu 2 oba 3 mwaziteekawa. Essimu mwazisaawa zejja nazo. Omusajja otalina kyalina wadde omulimu azina okufa obufi ayagala ebyebbeeyi oyo gwe mulaba. Buli kimu ayagala kya bbeeyi. Tazadde woowe. Oyo gwe mulaba w'amannya ago amangi amasongofu. Naye mwenna njagala kino njagala mukitunuulire mu sayidi zonna ez'abantu abayambe ne batasiimibwa. Ez'abantu wano njagala mbabuulire olugendo lw'abantu abamu. Njijukira omwana gwe bayita Fresh Kid. Akasajja kajja ne keezinga mu mwana gwe kaali kaasula. Oyo omwana Fresh Kid baali bamusula kakooge. Era okumala baali bamusula nga tebamuliiko. Era nga naye alinga ekikunemme nga bamulabanga omwana talina nnyo kiddako. Nali ntutte fiki Famaika ne Gravity ekakooge wa Mwami Richard. Mwami Richard yampanga sene nga nze mutwali abayimbi ku bbaala ye ekakooge. Nali ntutte fiki ne Gravity. Fiki yawa omwana oyo opportunity ejja ku stage. Omwana emyaka egyo oba asobola okuyingira ebidongo ng'ayitena mu kiveera. Kitegeeza nti abazadde baamuswa tebamuliiko. Kuba yali mu bidongo yekka nga busitamya mu maaso bwana busitama bwe timbiveera. Fiki n'ayita omwana ayimbe n'amuzwamu talent. Najja naye nga tewalina muntu alondoola. Ne bamweta e Kampala. Bwe bamweta ne bamuvaako nga mumanyi nti bamuwaddeyo mwana yayimbyemu ku stage blabla. Ne babeerawo omuvubuka amukwatako. Omuvubuka bamuyitanga Baloni oba manager Loni. Muvubuka amaze okutoba n'omwana. Omuvubuka ajjayo omwana balanse n'okukola ennyimba mutute mu studio. Akasajja oba kaafubutukawa. Kuba manager yagenda n'amusaba nnyina n'amumuwa. Akasajja kaafuukira omuvubuka kizibu manager. Sibeera manager oyo yalaga. Oyo omwana n'ennyimba yakoma ku ezo. Banzo lya lwamu akasimanyi biki Fresh Kid ezo ennyimba azikubanga ino omuvubuka kubanga omuvubuka yagulanga ba writer. Temutunuulira abantu be bayitamu nti n'ennyimba abagula ba writer ne bawandiika accordingly ku level y'omwana kweri. Temumanyi mwana ono Michael content amukola ati omwana ono okumugjayo. Mukanya naye omwana yasaana ogenda ku page zena tadda mukola wadde ku bantu omutwalo gumu wadde 10. Ng'oli abadde amuteeka mu kubanga Katonda buli muntu amusuulira tawulo. Buli muntu alina Katonda alina kwayisiza omukono ku bantu. Katonda okufuuka kyoli olina gye wayita okujja. Buli omu alina Katonda omuntu gw'aba akuleetedde. Kyova ebiseera ebisinga bwe muva ku bantu abo mugwa. Abantu bangi bagudde nga bavudde ku bantu abo bafuula kye bali. Abantu bangi bagudde ne basasula bubi.
olw'abantu awo ababa bayimusiza okubefuulira. Teri kirumanga muntu kukwefuulira. Nze nawulira obulumi nga kasajja akengereka kanvuma akakaboole. Temumanyi kye nayitamu na kutoba kwe nayitamu na kunyigawo katebe akataaliwo asobola okufuna opportunity yogera. Temumanyi kye nayitamu. Nze namwetwalira ne tuba ne mu hoteli tulya ku ssente zange. Seyo bye mukoledde okuva emabega yonna benze mukolera. Samugamba konti yimirira ovume Bebekulu, samugamba konti yimirira ovume Kenzo. Yayocha yasima tuko olw'obubibwe. Katonda yamwolekeza obubi n'ayitwako olulimi olubi mu maaso ga president. N'ayogera ku Bebekulu ne Kamiliyoni n'abatali bakusaasira. Yayimuka ng'atandika yagamba omusajja oba badde omanyi bakusaasira. Ba Kamiliyoni. Oba manyi ba Kenzo kwogenda kutegeera figi. Nange ndi muyimbi. Nze nabimwogerera. Nabimujjamu kamwa. Ne mutufuukira ng'ekizibu ne mutuvumanga. Ne mwegatta ne babi bannammwe ne mutuvuma. Nze nabimwogerera. Nze okuyimirira ndifeninga Bebekulu. Kubanga Bebekulu yamuwa opportunity ogenda mutuwa. Naawe teyandibaddewo. Nze okuyimirira mpolereze Kenzo ate nga njogera mazima. Kenzo mumulaba wano akutta abantu wali ombuuza nti bayimbi kibeera tutte bweru. Kati si yali luddawa. Kenzo si yamutwala Rwanda bamuwonye enjaga. Gumanya abantu ameka bali mu lihabu. Gwasasudde gula sikani sente okuva mu lihabu. Gwojanja Loki Giant. Osokombuze bali wale yambye. Nga nawe kenyini wajja empalete siba. Ngolukindo lukyavulula. Oba werabidde nti wali ofulumye nga tuli ku alu nze nakukwata ku mukono. Nga mama Esther ayagala ofulume lwanjogera yombi. Nze nakukwata ku mukono n'enkuzza munda. Nkijjukira I remember that day. Njagala tufesinge Katonda. Tumutunule mu maaso. Oyogere kye nakukola. Neno je n'otulika kaboole n'ontulikirako. Nonvuma n'ebyotamanye ebyawa n'ebyawa. Nonjogerako ebigambo. Nonfuula omubi. Sula yagamba wate wajje wasula emirundi egisukka mu mukaaga. Ng'osiibawo n'entumye mmere naawe n'enkutumiza. Ng'oyagala Sula akuwe ssente ku concert gye wategeka simanyi ku Aero Beach. Nakwata $3 million. Tewamulanga. Tewamutimba. Wabula wajja ne bakifeesi banna bakolese nga bakutembeeya. Wakeeranga kumaja n'otula kusula moto. Mbu akusponsoring. Wala mugamba akusponsoring omanyi bata sponsor. Omanyi kintu ekiri sponsored. Omuntu oyo bamuwadde ki? Mu package wamuwandikira kabale sponsor wo. Yakukwatira $3 million. Akulinze. Wavayo n'ovuma bondi y'omusajja gy'obadde osibamu ng'olyamu. Bakulinze. Ate bakulinze ng'embaga. Okumanya bakulinze bakwetegekera. Bonna. Kwa video bajiraba.